Ndoza mulaba Mukama bw'atugezaako tukakasa nti ebigambo byawandika mu mateeka bipande byali bigambo bye era byali mulimu gwe. Bwe tuba tusaba mu ssaala zaffe twagala nnyo okumanya will of God. What is the will of God? May your will be done in heaven and earth. What is that will? How do you express a will? Will ebeerakola ki? Eba written. Tetufuna okubuzaazibwa nti amateeka gammwe is different from the will of God. Ekyo Mukama kyayagala tukole ki? He wills us to do that. Because when do what he wrote on those stones, there'll be peace and there'll be love for one another and for God himself. Those are the guidelines. Those are the boundaries if you want to be safe. You can jump over the rail near at your own peril. So this was the work of God written by the finger of God. So it's separate from what Moses wrote. And hello? Okay. They just open microphone. Verse. What is the definition of sin? Mulowooza ekibi kyeki nga tetunamanya Bayibuli egamba. Twogera nnyo ku sin aziyano, yes, the way you sin, I don't sin. What is sin? Mulowooza. Yeah, okay. Katuyongere Bayibuli kyegamba. Bade nja kufuna other Ken go yogera. Anze mbadde njogera nti kwe kumenya etteeka naddala etteeka lya Katonda kyekibi. Katonda wali ekyandiko kinakwogera ku nsonga eyo osobanga otuyisa sebo ani James Katonda soma ekibi kiva mu ekibi kwegamba kiva mu kujeemera okujeema. Amen. Katulabe Bible kyegamba kiki ekibi so that we can avoid it. Senga gwe nange olwali omukristaayo tomanyi kibi kyeki kiba kizibu n'okwenenya ekintu kyonna nga tekiri defined. Bible etuwa an idea so that we know wetugenda kumaviviga what we need to confess. Bible egamba etya, this from 1 John chapter 3 verse 4. Omusomi mulala nsomereyo eddoboozi yange esobola okuwummula. Anybody quickly tugende mangu temutya. Bannanga basoma tekuli basoma kuno. Sin is Lord. Ekitabo wansi we kiriko 1 John 3:4. Naye ekyawoda kikino waggulu. Oh God. Wanga bamutuli ku mirimu n'abatasobola temusoma njagala bano abali available abali awaka abaliwa abasobola okusoma njagala banyambeko. Egamba bweti nti buli muntu yenna akola ekibi akola n'obujeemu era ekibi bwe bujeemu. Otyo osomye bulungi anti Mama Irene webale osomye bulungi nnyo. Oluzungu wano kigamba sin is lawlessness. Everyone who sins mulire breaks the law. In fact, sin is lawlessness. Mutege kyensonga lwaki Katonda yawandiika ebigambo ebyo to define his will to man. N'apegeka nti omuntu yenna ayonoona bw'ojeemera ebigambo by'empandiise kuno kyekibi eri ggwe bwe bujeemu. Obujeemu, sin is bujeemu. Sin is the breaking of the law of God. Era tunamule kyandiko kino next time tujja kuorganize ekyokuyiga ekiraga what the law contains. Today is not tuna kusoma contains that 10 commandments. Twala kumanya whether the 10 commandments are even relevant. Then when you know they are relevant, then tufune start tugende nga tusoma limu lino ligamba litya olabe diri omenya. Kuba ali omenya kyekibi eriki eri ggwe. Otegedde. Kati mtegedde kisaawa. Sin is lawlessness. Bujeemu. Everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. Wagambi. Katoyongereyo. Omulala agamba ati wano, this is 1 John 3:4. Okay, now they say in translation in Dala. Same verse, another translation. Agamba, everyone who sins is breaking God's law. For all sin is contrary to the law of God.
So sin another connection ne the law of God. Stand ya wayaga no buzibu. Once we don't know what sin is, then we can't we don't know whether we've sinned, and we can't even confess. We can't even say sorry to God. So we ekibi bwe bujemu otegede katulabe katoyengere mu maaso mpola mpola agamba atya awo Glory soma ani asoma ayo soma awo era mumanyi ng'oyo yalabisibwa era ajjawo ebibi ne mu ye temuli kibi. Osomye waawo osomye 1 John chapter verse 3-4 Ongambye mbadde nasomye 5 nasomye 4 no nze nkoze ensobi nakoze translation satu nade yatwakitegeeze kati ate ngenda ndoza ndidese new verse naye this is the same verse 3-4 in another translation so that we pin down this is an American Bible najagadde because he put in bracket for emphasis so that we can understand. Nagamba so that we understand what sin is. Nagamba, everyone who commits, in other when I take brackets, practices sin is guilty of lawlessness. For what? For sin is, when Nagamba, that is what sin is. Sin is lawlessness. Now, bracket Nagamba, the breaking, violating of God's law by transgression or neglect, or being unrestrained and unregulated by his commandments and his will. That's what sin is. Katindo that take there's not a deficit, but then there be not a deficit. See now no preview pundaga which is coming. Now eating this is the same verse, but with a wider interpretation, the brackets or interpreted version in what sin is. It is lawlessness. It is violating God's law. It is breaking God's law. It's transgression of God's law. It's neglect of being unrestrained, unregulated by his commands and his will. But again, KHB. So today, I belong to this introduction. To Jack Van to take it. HB. So I got to be woman being disobedient to God, especially in particular to God's law. Not Moses' law is no longer applicable. It ended up in Christ. Teacher was the end of the law, the fulfillment of the Moses law. So we're not talking about that one. Why did God give us the 10 Commandments? What? To follow them. To follow them. That's a good one, Ken. Umulala. So that we can be guided through Good. through the life. Exactly. Yatua the Lord so that we katulabe by Piegamba. Mwena mulikuchi, muliku kumulamwa. Katulabe one by Piegamba. Why did God give you the 10 Commandments? Who your proverbs are gamba here? Happy is he who keeps the law. For our happiness. Mukama tetuwa mateka age. Kubawa naku wavu. Lega is for our good, in other words. Happy is he who keeps what? The law of God. No. What again? Katuengere tulabe ensonga endala. Agamba atya Proverbs 3:1-8 to begin Proverbs. Agamba atya. Yes, Soma. Yeah, keep my commands for length of days and long life and peace they would add to you. Yeah. All the reason that God gave, saying one of the singa abantu alinga tetutta bannaffe abo wetusse bandibadde n'obulamu ki bwanvu naffe bennyini abase tetwandigenze ku bulabba ate naffe ku shootinga bwaffe otegedde. Peace and harmony elongates our lives and makes it happy. Singa ensi teriimu butemu singa ffenna twaligobera ebigambo Mukama yakola ki his will for man. Ng'ensi bwe mulaba musana gutambulira mu kyo kyago nga teguvuddeemu ne gikola happily tegwemulugunya tekugendeza ku light yago gukola Katonda kyakola gyagulaga okukola. Naffe abantu twandibadde basanyufu mu mbeera zaffe singa Mukama akola ki ensonga lwaki tulawo amateeka ago si kikoligo obutatta muntu buno obutegomba kintu kya muntu buno si kikoligo. It just it makes you a better citizen on this planet Earth. Eri gwe n'eri muntu munno
katwengere maaso. By the law, ensonga endala yiyo lwaki tuwa mateeka muchome egamba atyawo. Oyo Paulo mu Baroma agamba atya. By the law is the knowledge of sin. So, kyembadde mbagamba wali, by the law is the knowledge of sin. Tewanditegedde nti ki okubba kibi senga Mukama tekitugamba nti kibi. By the law is the knowledge of sin. Kati senga ngamba nti tujjewo amateeka ago, what problem challenge tuereetedde? What happens? Senga nkujjirawo ne gamba nti senga nkujjirawo amateeka ngamba chaos, right? Yes. Yes. Ate nze bwengabikako kennyini n'oba gwe ngoze wange tusobola kusoma nga ndibadde n'okufuna akisako gasanga nengabikako ojja kukola nga bw'okola mu bulamu bwo nga sineze Mukama naye ng'ate oli mumenyi waaki w'amateeka kubanga tomanyi what is which. By the law is the knowledge of sin. Kambawo ekyokulaba ku Bible kyetuwa ekyokulabika ekirungi y'endabirwamu. Era nga mujja kulaba maaso awo Bible tugamba nti amateeka kati galinga endabirwamu. Endabirwamu ekola etya? Endabirwamu bw'ogenda mu ndabirwamu naddala mu abakyala muzikozesa nnyo okusinga naffe abaami. Ogenda n'okola ki? N'olaba nga tonafuluma oba genda bw'oba oli wuwo katufaayo naye nga naddala nga ogenda kufuluma mu nnyumba yo. Oyagala omenye sure nti olookinga bulungi, oli presentable. Naye endabiramu ejja kugamba ekintu oluusi otayagadde kola ng'ofuluma ate wantu watedde n'oddayo okola ki? N'otereeza. Osobola okwetunuulira mu ndabiramu eyo n'ogamba n'ofuluma n'okola ki? N'ogenda. Olowooza endabiramu eyo egenda kugoba emisinde egambe nti jangu otereeza wano. No. Omulimu gwayo si gwa kugoba kugamba nti jangu otereeze wano. Ogwoyo ekulaga bulazi nti wano weetaaga okukyusaamu gwe wennyini n'ogamba mbadde sitegedde n'okola ki? N'otereeza oteteredde. Gwe mulimu gw'endabirwamu. Amateeka omulimu gwago si kugoba misinde ntokola kino na kino na kiri. Kwe kulaga Katonda kyayagala n'ebigambo bye n'ekibi kye ki. Awo Fred okutunde muteeka lya Katonda linga endabirwamu wano mbadde nziba awo ngenda kukola ki? Kukyusaamu. Mbadde ndowooza ebirowoozo ebikyafu ebito ebyokubba binaki n'otereza endowooza yo. Amateeka galina omulimu gwago guli specific. Era nga ojja okola mu maaso awo. Amateeka galina omulimu gwago guli ki? Specific. Katuyingire maaso tugende maaso ku kyekuyiga kino era. Ono agamba ati ono era Pawulo mu Baroma agamba ati ani asoma kalweto amanyi kusoma Luzungu? Kansomewo ssebo. Okay, Jim soma. I would not have known sin except through the law. And those are all besirengera bulungi. Oh. For I would, okay, gena maaso. For I would not, known sin except through the law. Ako tekalabika bulungi. For not waliwo akata going screen eri wide. Screen eri wide? Okay. Okay. Yes, unless the law had said you shall not covet. Okay. Yeah. Kakati agambi kanjire mu kisomo wali clear bulungi. Agambi I would not have known sin except through the what? The law. Omulimu agamateeka mugulabye amateeka kutulaga what sin is, not so that we don't guess. For I would not have known covetousness kwegomba unless the law had said you shall not covet. Ngenda bulamu ekulaga nti wano tewateredde gwe n'ogamba kantereze oba kanmalirawo ne mateeka bw'otunulamu gakulaga nti okwegomba kibi. Kakati gwe ne weekolako omulimu n'ogamba kibi kyange ntwale Mukama wange ansonyiwe yanjigire okutereeza oba I ignore it oba it's okay tubiteereze eyo. Amateeka galina omulimu gwago so that because amateeka galiwo okututegeeza nti there's a judgment, there's a standard. Tosobola agenda mu kooti yonna mu nsi yonna ne bakuvunaana omusango gutaliiyo nga teguli express clearly. For instance, ne bagamba bamutule mu kooti kubanga yabadde assa omukka. Otegedde kubanga tewali tteeka ligamba tukola ki? Teririiyo, it's not written. Naye ebintu byonna biri written down bikulaga bina consequences so that you modify your life. Amateeka omulimu gwa kutulaga ekibi kye ki bw'oba tokimanyi ng'ogenda ogayitegereze kubanga waliwo omusango gye gujja maaso gw'ogenda okuwennyonnyolako waki kino and it pays in sin pays in what nga tubadde tulaba in death. That's why it's so important that we get it right so we know we can run to God and Mukama
nayonoonye nakoze bwe ndi nsonyiwa wakoze eki neegombye wakoze otya nakoze whatever it may be wawoogwa amateeka 10 ago Mukama yagawandika n'engalo ye n'agogera n'ebigambo bye because your life depends on that law in the sense that God defining ekibi tagenda kulokola boonoonyi abali deliberate nga twonoona deliberately ng'ate ebigambo we byesomerako. So I would not have known sin except through the law. So oli bagaa nti amateeka gaavaawo aba kugamba ki mu mikwano gyo otandika muteekawa na mabegako eyo wana mukwano nga agamba nga tayawuddeyo nga yitamanyi asoba nga tamanyi bumanya muteeka gaava kubanga abantu abasinga bakola ki bagamba neither moral law will always stand. It was written by God for eternity. Kintu kyowanditse gunjija kiba kya short time kubanga God defining ekibi kati so amateeka then ekibi tewabanga kibi. I want to put it that way. Naye nga bwe tumanyi nti olwokuba tukyali mu nsi eno gulu kyaliwo n'ebifaana bwe bityo tukyali under that law of liberty etufuleetera emirembe tunogiraba in that light katugende maaso tulabe bantu batwebuuza amateeka tuyamba ki ge gatulaga what sin is. That's very very important eri omukristaayo okumanya nti biki ekindi so okukikola ki okyewala katugende awo maaso nabadde mbalaga iyo mira nkaleesedeeti why do you need the mirror twakirabye kubanga mira yetulaga wawe twetaaga okukola ki okutereeza n'amateeka ga Katonda tugatunamu katulabe wano Pawulo kyagamba. For if you listen to the word verse in part 1 of part 2, so let's read it. Or if you listen to the word and don't obey, it is like glancing at your face in a mirror. You see yourself walk away and forget what you look like. But if you look carefully into the perfect law that sets you free, and if you do what it says, and don't forget what you heard, then God will bless you for doing it. This is James. This is James chapter 1, verse 23 to 25. Navuga ke moto kabanange lumu nali ngenda nali side za Palmdale awo nenfuna akaguudo off the freeway nga nvugako mayino zanga nyata ningi obuzibu nafuna nga sirabo posted sign kati gasimanyo nga ate nga ndirete ninga kaze ntya yakakongeza ninga banampatiki nso basobanga wali 55 nga ninga siraba nga nonya sign pa idea manyenti ndi mu butufu bangi udesinga lako posted sign 45 55 45 like ninga tekuli era natuka kumuli nga siri musanyifu kubanga nali saafu na mukisa kumanya speed change nga nonya ekintu kinampe dembe wanse nali manyenti wa 50 nanmani sokuga 50 oba 49 nemvugirawo ni wano ngolusi ndivu 45 nga ngabo sanga siwa 50 I had no clue. So we tunuli amateka mukama it sets us free, it liberates you, it gives you room to play. Noka wano sokuvugira wano sokugana mutano kutuka kwa 5 obane gundi no manya ndi atibu mbuka awo mbamu mitawana na you can take that risk if you want, if you're a risk taker. The law of God, we look into it. Agambe take mabeka kwa so say. For if you listen to the word and don't obey it, what word word also means the law of God. So if you listen to the word and don't obey it, and don't obey, it is like glancing at yourself in a mirror. You see yourself, walk away and forget what you look like. But if you look carefully into the perfect law, word, that sets you free. And if you do what it says and don't forget what you heard, then then God will bless you for doing it. So there's a blessing on doing God's law. Okay? So far from that verse. How do you know what you know? What you do? But how do you know that you know God? Katondo manya tanti omumanyi. By obeying His law. Ogambe otya? By obeying the law He has made. Kubanga wotandika okukiriza teeka litegeeza omumanyi. Utosa kola muntu kuwa biragiro nga tumumanyi nga tumutegedde n'okola ebiragiro byoyo bw'abanga alimba. Niki tulaga nti bwe tukola Katonda byakola ki? Byayagala. Bwe tumuwuliza then tumumanyi.
Okay, katulabe Bible kyegamba bannange. Agamba ati asoma. By this we know that we know him, if we keep his commandments. Agamba ati? By this we know that we know him, if we keep his commandments. The converse of that, the reverse of that, agamba. So, by this we know that we know, if we keep his commandments, it means we know him. If we don't keep his commandments, it is that. If we keep, not if you don't. Now, I'm trying to get the reverse. If we don't his commandments, we don't know him. Exactly. Bible chegiza tugamba nti wano tusogamba nti manyi Katonda tukola bene tukoze efana we ABCD ninga to disobey to his word tuba tukubya fe Bible chegiza tugamba tuba tukoyinga tumanyi ninga mu butufu tukola ki tetumanyi. We know that we know him if we keep his commandments, not my commandments, not so-and-so's commandments, but God's commandments. Zanga mu Bible fabakiriza Kristo muso wa amala amateeka agala mu bitabu birala Buddha bani ebyo tebitukwata ko ffe tulwa n'abasala kugoberani Kristo. Ebigambo biri mu Bible contain ng'amateeka Katonda bye bitukwatako. I think kati kitegeeza ki bannange kyekibadde part of the good nenja kireta ono. Yesu bagamba, how many sins did Christ commit? Okutegeera kwammwe. None. So kitegeeza ki kanga okusinga sofa kituyize. Yesu teyakola ki? Oba Yesu yakola ki all his life? Teyamenya amateeka. He was obedient to his Father. He was obedient to the law of God in every aspect. He did not commit even one single sin. Kubanga sin is the breaking of what? The law of God. So, and then on top of that, yes, for example, to us. In the life to lead as a follower of God. He was obedient. His character, for an example, for us, tetuna safe tekutambula different from how Christ walked. Tetuna safety. Tuba tutambula on our own. Yesu bwaba yagonda amateeka Katonda nga he did not commit sin. Tetuna betu closer until we can commit a sin and to be bulungi. Njachi nyonyole ekyo kitegeeza nti we are perfect tukusobola okukola nsobi. Our attitude towards the law of God needs to be modified or rearranged so that, tetugwa mu nsobi eyo. Kale katwogeramu maaso. By this we know. How do we know that we know God? For this we know that we know him if we keep his what? Commandments. So omukristaayo obuulize eri amateeka ga Katonda saaga Fred agagondi amateeka ga Katonda kikulu kiraga ntumanyani Katonda bwe tujemera amateeka ge tuba twerimba fe fenyini katulabe kyagamba wano. Why is God's law exceedingly important to you personally? Kale, why is it exceedingly important that you know what the law is? Nsonga hiyo. Ani asoma? Dali mutwinko wano. Munonye. Speak and do so as those who will be judged by the law of liberty. But now, does this verse make it a little more important? Speak and do as those who will be judged by the law of liberty. Mu judgment here now there has to be a standard. Wakoze kino omusango we guno. Mukama tasobola kutwala mu judgment nga tetumanyi kye twakoze. Obanga tetuteekawo standard mateeka ge. Judgment ebera ku mateeka, you break this law, there's a consequence, you pay this fine. Otege. So mwenaffe abanya Bible batugambye speak and do as those who be judged by the law of liberty. That's why it's so important for you, exceedingly important for you to know what the law of God is, because it's going to show up in judgment. You'll be judged against that. Tugenda kujudge mbolo bikolwa byaffe. Mukanda agenda tujudginga lwa ndabika yaffe. Oba entambula yo wali otambula otya ogenda ogoma. Oba
No, it will be our actions as compared to the perfect law. That is how going to be judged according by the law of liberty. Take ngabe mbagambi bwetumanya amateeka Katonda gigatuwa emirembe. Gatuwa how to operate. It's not a block. Gatuwa liberty. Once we keep in the boundaries of the Lord, we're on his side, on his good side. Okay? Katuyongere mass. So mbadde sometimes ogamba okuli interjectinga mu katono. It's okay. Sebo gena mass. Liberty atawo ki wakozesa ekigambo to qualify. Kakati ndabye ate amateeka gano ag'eddembe. Kyawo kifaananyi kye wayogerako bifa nti Katonda yatuwa emirembe, yatuwa eddembe. Waliwo kati mu nsi ezisinga waliwo law enforcement. Kiso kubanga kikontana ekya Katonda mu mateeka gano galimu enjawulo. Gatulaga nga bw'ogambe gaterawo boundaries mwe tutambulira naye ng'ate either eddembe ta-enforcinga nga bwe yatutonda nga tulina eddembe okukola by'ayagala. Nze awo ndabyemu ekyo nakyo kirungi. Olabye nti liberty is a good part of at least on the law. Ekikwalifayinzeemu katono kubanga tumanyi ba law enforcement kubanga waliwo police force ate police force kwegamba wano enforcement Katonda ndoza ateekawo ekintu ekyo ekya liberty omuntu owayogedde ku nsi nga zeetolola by nature bwe zitambula bwe zityo naye ateeka omuntu alinawo asinga ku Yes. Okwongera kwa bwe kitegedde ndowooza the law of liberty. This law nga bwe nabagambye si kikoligo. Bw'otandika okuanalyze what the law says. In fact, w'amateeka ago yagamba nga thou shall not in the sense that tolina kola kino wabula yagamba onokkiriza Katonda nga kino tojja kikola. Kino tojja kikola. In that spirit, thou shall not commit adultery. Ng'okkiriza ebigambo bino. Thou shall. This is how you're gonna live. And you will not do ABCD, and you not covet other people's stuff, you not whatever it may be. But again, it's a law that liberates us. But when what sin is, then you can run away from it. It frees us to know what sin is, so we can live a sinless life, a repentant life. That freedom and that liberty, we have it. We know we're not guessing. But again, you can you can even see your Christian life experience. A measurable. Nogalunda kolanga bwenti kati ekyo tekyantawanya nakikwasa Mukama ate bwe mba nsugudde musolero nezo kyamu I go tonight mekino Mukama nsonyiwa nalowooza with this day negombe so nsonyiwa n'okimukwasa ebibi bitali confessed bitwedenyeza bisigala kuffe then they are punishing us but again ni wano bw'omanya what you're confessing kikyo wakoze. That's why this law of God is under attack by the devil. Kubanga senga alijjo na modify na bifuka irrelevant. Banji tubajja kumanya bibi byabwe bazikirire nabyo. Stan is attacking the law of God. See the law of Musa, see the law of Noah, see the law. No, this is the law of the God that says he created us. This is the law of Jesus. Kubanga Bible tugamba. John chapter 1. The word was God, the word was God, the word nothing was made that was not made by Jesus. Namateka Katonda jokulezanga Yesu yakoli yali kusozolo nagawa nagogera nagawanika n'engalo ye. He has been involved in our life. God the Son mu bintu ebingi, Mukama mukozesa bintu bingi, but we'll study that next time. Naye that is the law that is under attack by the devil. Yagamba making a null and void. Teduyamba tebikola byaka bikadu yandagano nkadde. Because the Ten Commandment law is a standard by which God examines people in the heavenly judgment. That's why it's important for you and me to read for yourself. Because that's the standard that will be facing you in the heavenly court. Number 10, can God's law, the Ten Commandments, also known as the moral law, ever be changed or abolished? That's not a kako. I think it's true, they can't be abolished. That's my answer, Ren. Okay.
sijja kubuuza lwaki naye olwekyawa answer inakuba nti olwekyandika wagonde gundi tulina obukakafu nti kola ki, but that's my work. Ngera kola ki kujjayo lwaki the God's commandments can never be changed. Katulabe wano ani agamba wano. So agenda ndowooza wakyogerako luli nti emabegako ekibi kasita kyajja okuva mu kwonoona ekibi kasita kyajja then n'etteeka libeerawo. Ekibi bwe kinaaliwo etteeka kugamba kubanga ekibi kwe kumenya amateeka, ekibi kwe kumenya sin is the breaking of the law of God. So the law covenant. ate nga Katonda judge omukulu kati kitegeeza the law will remain there, had to remain. Yeah, kale Katonda Yesu byagamba wano kwekyo okwongera ku kyo gambe Bible egamba etya. Yesu ono yayogera mu Luka 16:17 agamba atya? Omusomi waffe Florence w'oli leero. It is easier for heaven and earth to pass away than for one little of the law. For one title of the law to fail. Agambe, it's easier for heaven and earth to pass away than for one title of the law to fail. That's how important it is. Tito antugenda kala, but this is Tito. Tugenda kufuna amakulu gaakyo just in case omutategedde. Newa nanatali wansi. Yes, it is easier for heaven and earth. Version translation endala wano wansi. Agamba, yet it is easier for heaven and earth to pass away than for one dot of the law to fail and become void. Okay? It's easier. In comparison, si nyangu. Mukama gyataddeko akyatachinga ku mateeka ge. Naga nti kyangu nnyo eggulu eryo n'ensi eno gye tuliko okugwawo than one dot of the law to fail. Yet olwaliro abantu bangi abagamba amateeka Katonda gava nga tebafudde kumanya which law they're talking about. They bundle the ceremonial laws with the moral law. Moral law will be here with us forever. Kubanga it does no harm. It is summarizing up. It's love for God and love for fellow man. Love doesn't do harm. So, agambe that dot inje gulu n'ensi yange okuvaawo. Yesu yayogera ebigambo bino. Okusinga akatonyeza akamu. Kekabeera ku I1 nakoze research wano jakkalaba wano nagenze ku Google what a title meaning. Oh, you wrote title. That's why there's double T on the other. Yeah. You read title, but it's titles because it's double T. Anyway. Okay. Nagamba chano, a very smart part. Okay, well nagamba, a point or a small sign as a dot, even an I in writing or printing. So yes, mulaba attachment yateka kuchi ku mateeka ga Katonda. Naga nti ensi eno neggulu kugwawo ninga ekigambo akatonyeza Katonda koze ki. Kubanga judgment is based on that. Judgment is based. Bojjawo kadoti otega kadoti zikagamba we kadi you know. So because of the seriousness of the law spoken by God and written with his finger, not tiakola nsubi buli budoti obuli mubuki bonna kubeeramu. So we can't change a single thing. Atoyenge tulabe. Yesu alokola kwekuwangula kwafe. Yesu